weekend dollar buli omujali je yalabidde banange twabale tuli ku Freedom City bukedde kyakoze Chris Evans n'akijuza naye ate Moses Matovu n'atusobera kyabadde ku New Obligato mama omanyi Obligato wali yavaawo nedda wali ewalala ku Bombo Road naye mama oba kyazze kitya oba kiteri amanyi mu myaka 45 gyayimbidde Matovu Moses ku 73 Matovu yayombye naye yalimbako ne mwafigo nno yayombako go muletera mu press conference mu bakasoko yagawa nedda bali mu gundi ambiasi naye yayombera go abileta no gamba namuleberera gayomba ujukide badde mbyera bidde kati nzatike badde jukira twali press conference juzi twahawe ya twali South Africa mabagenda okuyimba Kaiz nabuuza ekibuuzo nagamba gwe gojereganya abantu kakati nze nensirika ngaalabya ajevunye Kaiz ngamba oli awo ng'omuvubuka omuto yabuuzizza asaaga kati omuntu omukulu nembuuza bwe nabuuza namubuuza ekibuuzo ekyempola nti tutemeretemera olugenda Frigo Race nga independence paka kati wano kale laba omusajja omukulu kyabuuza kati nensirika naye bambi Matovu yemu ku bayimbi abatonondooza mu ggwanga nga bali soba naye Matovu yayogedde buli omu bambi yasigadde tategedde muntu anyway onzijukizzaamu ako era nalabye nti ya Frigo Band oh my god tusabe nnyo si ebbaadi gye tuyina wakati embeera nejjaaga okuseeseetuka tuba tufudde ebeegenze so embeera yabadde bweti oli oyo Ssewungu omutegedde omubaka wa Parliament Joseph najja namugamba muganda wange ndooza ng'alinga amugamba kati oli ali mabega Kaloli Sseruga omutegedde waffe munakyalo akola nokubukedde nga yasobeddwa aleka yeebuzaabuza ayita ogaba katuliki ayagala kugamba kino nerira ne Ssewungu era mukatuliki kati Matovu bambi n'ayogera ebintu bye n'ayogera oli mukwano gwe bamitansereko abeera mu Amerika naye najja akyetabemu kati ne bamuviira embeera etunegenda maaso maama embesa z'abafaanyi ebimu tubijjeemu tebisoboke naye embeera yatandise bweti bwe bamaze okuyimba abanega anko tuddiremu damu kino kati embeera eyo ndowooza Matovu alinganga katugambe ayagambye nti mwate musiima bane ebyo yabyogedde temusiima katuwulire ekyabaddewo tewali kisalibwawo ninsagala muntu aleeberi no palamenti yamwe kikwangala nze nkugambye nze nkuwongolere gwange kati gwe gunjigiriza gwoŋŋamba nyimba enyimba nze nkola ebintu byange nemwe mutusobedde mumwagala buli kimu mukyereza mu politiko tetuli byabafuzi naye tubakubidde omuziki ate kati mutodde tuba bidewo tetwazze ku buko tubere straight no mbinkoezo tetukubye muziki wano tukuba music mutuveeko mulekerewo tulowooza nti buli omuki no we don't want that nze njogera nga nze Matovu jangu nkube mundu nfe leeta ntwale onsibe nze nyimba nkola ki nemwe muletamu ebyobufuzi bammwe gasiya wammwe tubakubidde omuziki paka di nemwe kamujje nako mu mizindaalo kyogedde akanjagala ndeke I'm telling you, don't find a center your age. One was for it. To what they did, to be a meeting, they want to sing. We may need a Zamakuru, whatever Yaote will take do we even need a Zamakuru? They want to bamuwadde nga balimbye nnyo leero
nganaye kale mpulira bubi kuba wanga bimunnange onayogedde kyomulala kiwulidde sikyolese Sseguya kati naye ebintu byennaku ddola toseka amazima gali nti waliwo ekizibu wagamba omwami oyo emabegako yafiirwa omukyala si bwe kiri emyaka ng'ebiri omuntu abasinga wabanga afiiriddwa alina ekiseera kyayitamu mmwe abatafiiriddwa kyemutamanyi era woba osemberedde abantu abo bye bayitamu nyina mukwano gwange yafiirwako omwami naye yagamba yatuukanga ekiro n'awoganya music ekiro kyonna abaneiba ne bagamba mulalu naye nga kyekyokka kyekyo kisobola omuyambako okuba nti tawa mukatakola ki kati nze kyendaba twetaaga nnyo buli muntu ali okumpi n'ematofu gwanaasobola okuwulira ekirungi naye wampisa wagonjebwa amugambe kuba olabye clip batuuse bonna ne bava ku stage bayimba nabo olabye Sewanya na Hamani akuba engoma nga agenda mpola yeesewulula mukama waabwe bonna era frigo eriwo kale kulwa abantu bangi naye ate oyo musaale discipline yekola byonna oyo Moses yabakwasa empisa ne bate balina nnyimba tekivulu bajja ne bakola rehearsal singa wabaawo embeera ate kankwena ensonga endala Afrigo nze njigoberera nnyo buli ssaawa erina ekivulu mulina okubamu ku time okuwumulamu sikulimba olina okimanya noleeta ensonga eyo nti before covid Afrigo yali ekubanga lumu oba bati kati after covid abantu baagala okusanyuka okwongerawo Afriga eyinza okukuba wano nekuba wali nekuba ne batawuula uyo ku nnyonyi uyo komyewo eno bakulinze babadde walituwa okuwa nabadde America nga badde balina okubaayo but some reasons batabaayo ne bagenda e Canada ne tugenda fene South Africa kakati ate bagenda balina era gye balaga walituwa kati ate nga wali wasaba uncle ate bano okitegedde kati ate bano babamugamba uncle kati ono yamugambye mpa uncle yagambye mwete musiima kati n'atandika weewaawo waliwo n'abantu abalala aboogera ensonga zaabwe buli omu alina ensonga yagambye nti nga bw'omanya abayimbi alabika yakoze bw'ati naye emyaka egyo ndowooza giyinza obutakola bwe kityo katudde ku byaffe bye twateekamu ssente kuba tugaye Chris Evans kivulu yakikubye nnyo oyo mwana Supaisi waliwo bamuwerekeddeko omwana Vilani ono omwana bamuzaala ku Freedom City awo olabye mukadde abantu ebatabula Judi Namulema yadde MC omukubo oyo ye Vilani eyayisa abakyala n'abatabulatabula bacoming naye nga bamaanyi nakutumidde nnyo Harriet Namubiru wewandegeyawo nakulabyeyo omusimbi munne wasula birungo wani abakazi tebakyatulira ddala wakamba bali ku front kale katusooke tulabe byabaddewo n'omukyala yakabidde mu maaso ga Chris Evans nga yeerabidde nti mu audience mulimu bagalo friend ba Chris Evans bayitirivu yamugambye nkyamwagala mwana wange Namulema yamutakuluzaako Wow.
ade kyetaagisa bakanyama nga 10 omunsi tulumuza ku nga bende ku Christmas Judith yamugaye mukyala munnange bambi daga gwe nawe nvaako kaa kuntawanya daga bakanyama mu security nage sema bye busibanga temugenze ko kana yose kana wagenze katuli happy okitegedde kati no tukuyitanga ngojja ebivulu tujja bibanjulira ebirabe tugenda kuyiwamu muki musimbi kwaffe tetupo wa game tuleta ne shiba tumuleta era okitegedde era neketi tukutumidde amuteekamu musimbi ono yabadde Abitex omwana oyo gwe bagambe ne Ada kozi omukyala ayimba gospel nnyo mu Nigeria leka nokuleka mujjukidde omanyi tulina nickname gwe twatumako Adde Nyenga Seminary kati gwendowozezza Adde bajja mulaba mannyo kaakati nga tukusibudde tugenda kukulekera eri gye nali South Africa bano abakulu omba bita Skulala omulala bita Kaka Bazirya naye Ivan Semwanga nali eyo abo benjogeddeko ne baŋŋamba nti bamufunira omusika kati omusika bagenda mu balaga naye nensanga ne taata wa Ivan bo bali menga nti taata wa Ivan so abo betukusibula linda ko Seguya nga tunakusibula tugamba Mr ne Miss Bookere yakomyewo omulungi bino kati twagala ofunemu toka wa sente nga fetadde ebintu bwebiti atugamba Anasi agenda kwangula obukadde 10 Mr ne chapa chettaka ne Miss agenda kwangula obukadde 10 ne chapa chettaka bana ababiri abagenda obaddira buli majja afuna obukadde 5 buli mu obukadde 5 kati genda okabire walala naye kubukede tuterezeza kwata katambika recording nga kanyirira batadde wawe siraga kanyirira kasindike ku 0776 achinana mu 7 75 28 njikuddiramu 0776 chinana mu 7 75 28 kwekyo kyosinga okukola obulungi feke tukutadde yenze dola namala Josephat Sseguya akume mulongo Hamasklala Pretoria okola kikozi mulimo ki amunanze nimusajja neyiya nerwanako bwerwanyi muzeyi ono yani ate ono mama w'abaana mama Didi amanya ge yani Dineo weno we South Africa straight away ate ono kati abiri muye ate munaye bampita jajjatebi jajja wabona bonna yatandika ekintu kino kyonna bonna gye bali bonna bakyeyo ne bakabangala am the founder sikitegedde kyekyo jajja waffe kitegedde butegedde bakinyonyola elda kasangwawo bawano 1990 kikyo wa founding kiki watandika kyetutamanyi kuyiya okuyiya okukola ki kuyiya okufuna essente South Africa mu myaka egyo naye kati gwe okola ki neyiira miti owa bulijjo abantu baddiremu kumanya amanya nze Miti Jamiru okola ki South Africa ndi musajja musuubuzi alina ke yeekoleddewo atali bubi siri mugagga naye siri mu mbeera mbi so njagala bannaaye mukole munoonye ssente wobaamu ne ssente obulamu bweyagala Sseguya weebale kujjanga n'otulabako wane waffe wafuuka waka abantu b'embaale mwekuume Uganda twawulidde kebola gyekali mwekuume obulamu kikulu naye mulye ne ku ssente katuze wano mu Afirigo tuze kunyumirwa tuze kujoga kusaasaanya njagamba buulire obulamu nga tewali kusaasanya nga tusaasanya ssente nazo teziwera essente muziwa abantu bamwe balyeko naawe obulamu bwobuweeko n'abali obubi bakole ki bawe era nze Miti ekyo nzize nkitambuza emyaka kati 6 Sseguya ekintu okimanyi Bwakiso kuchita ku district